okubala essula 16 okutuuka ku ya 20. Awo Koola mutabani wa Izukali, mutabani wa Kokasi, mutabani wa Levi, ne Dasani ne Abiramu batabani ba Eliabu, ne Oni mutabani wa Perezi batabani ba Leubeni ne batwala abantu ne bagolokoka mu maaso ga Musa wamu n'abalala ab'okubaana ba Isirayiri abakulu b'ekibiina 250 abayitibwa mu kuŋŋaaniro abasajja abayatiikirira ne beekuŋŋaanyiza ku Musa ne ku Alooni ne babagamba nti muyinga okwekuza kubanga ekibiina kyonna kitukuvu buli muntu ku bo era Mukama ali mu bo, kale mwegulumiriza ki okusinga ekibiina kya Mukama? Awo Musa bwe yakiwulira n'avuunama amaaso ge n'agamba Koola ne banne bonna nti enkya Mukama anaalaga ababe bwe bali n'omutukuvu bw'ali era anaamusembeza gy'ali, oyo gw'anaalonda anaamusembeza gy'ali. Mukole bwe muti muddire ebyoterezo Koola ne banne bonna muteeke omwo omuliro mubiteekeko obubaane mu maaso ga Mukama enkya, kale olunaatuuka omuntu Mukama gw'anaalonda y'anaaba omutukuvu. Muyinga okwekuza mwe batabani ba Leevi. Musa n'agamba Koola nti muwulire nno mwe batabani ba Leevi, kyali kitono gye muli Katonda wa Isirayiri okubawula mu kibiina kya Isirayiri, okubasembeza gy'ali, okukola ng'okuweereza okw'omu nnyumba ya Mukama, n'okuyimirira mu maaso g'ekibiina okubaweereza, n'okusembeza ggwe ne baganda bo ne batabani ba Leevi wamu naawe. Era munoonya n'obwakabona kyemuvudde mukuŋŋaanira ku Mukama gwe ne bano bonna, ne Alooni yani mmwe okumwemulugunyiza. Musa n'atuma okuyita Dasani ne Abiramu batabani ba Eliabu ne bagamba nti tetujja kwambuka. Kyali kitono ggwe okutujja mu nsi ekulukuta n'amata n'omubisi gw'enjuki n'otulinyisa, okututtira mu ddungu, era naye n'okugwanira ne kikugwanira okwefuula omulangira ku ffe. Era nate totuleese mu nsi ekulukuta n'amata n'omubisi gw'enjuki, so totuwadde busika bwa nnimiro n'ensuku z'emizabbibu. Oyagala okugyamu amaaso abantu abo, tetujja kwambuka. Awo Musa n'asunguwala nnyo n'agamba Mukama nti tosaayo mwoyo eri ekyabwe ekiweebwayo. Sibajjangako na ndogoyi emu, so sikolanga bubi n'omu ku bo. Musa n'agamba Koola nti gwe n'ekibiina kyo kyonna mubeere mu maaso ga Mukama, gwe nabo ne Alooni enkya muddire buli muntu ekyoterezo kye mubiteekeko obubaane, muleete mu maaso ga Mukama buli muntu ekyoterezo kye, ebyoterezo 250, naawe ne Alooni buli muntu ekyoterezo kye. Ne baddira buli muntu ekyoterezo kye ne babiteekamu omuliro ne bassako obubaane ne bayimirira ku mulyango gw'eweema ey'okusinkanirangamu wamu ne Musa ne Alooni. Koola n'akuŋŋaanyiza ku bo ekibiina kyonna ku mulyango gw'eweema ey'okusinkanirangamu. Ekitiibwa kya Mukama ne kirabikira ekibiina kyonna. Mukama n'agamba Musa ne Alooni nti mweyawule wakati mu kibiina kino ndyoke mbazikirize mangu ago. Ne bavuunama amaaso gaabwe ne bagamba nti ayi Katonda, Katonda w'emyoyo gya bonna abalina emibiri, omuntu omu ng'ayonoonye onoosunguwalira ekibiina kyonna. Mukama n'agamba Musa nti gamba ekibiina nti mugolokoke muve ku weema ya Koola, Dasani ne Abiramu. Musa n'agolokoka n'agenda eri Dasani ne Abiramu, abakadde ba Isirayiri ne bamugoberera. N'agamba ekibiina nti mbegayiridde muve ku weema ez'abantu bano ababi, so temukoma ku kintu kyonna ku byabwe, muleme okuzikirizibwa mu bibi byabwe byonna. Awo ne bagolokoka okuva ku nnyumba ya Koola, Dasani ne Abiramu enjuyi zonna. Dasani ne Abiramu ne bafuluma ne bayimirira ku mulyango gw'eweema zaabwe ne bakazi baabwe ne batabani baabwe n'abaana baabwe abato. Musa n'agamba nti ku kino kwe munaategereranga Mukama yantuma okukola emirimu gino gyonna, kubanga saayima mu magezi gange nze okugikola. Abantu bano bwe balifa ng'abantu bonna bwe bafa bulijjo, oba bwe balijjirwa ng'abantu bonna bwe bajjirwa, kale Mukama nga teyantuma. Naye Mukama bw'anaakola ekigambo ekijja, ettaka ne lyasamma akamwa kaalyo ne libamira wamu n'ebyabwe byonna ne bakka nga balamu mu bunnya, kale munaategeera ng'abantu bano banyoomye Mukama. Awo olwatuuka bwe yali ng'agenda okumala okwogera ebigambo ebyo byonna, ettaka ne lyatika eryali wansi waabwe. Ensi ne yasama akamwa kaayo n'ebamira n'ennyumba zaabwe n'abantu bonna abakoola n'ebintu byabwe byonna, bwe batyo bo n'ebyabwe byonna ne bakka nga balamu mu bunnya. Ensi n'ebasaanikira ne bazikirira mu kibiina. Isirayiri yonna abaali babeetoolodde ne badduka olw'okulira kwabwe, kubanga bagamba nti ensi ereme okutumira ffe. Omuliro ne guva eri Mukama ne gwokya abasajja 250 abawaayo obubaane. Mukama n'agamba Musa nti gamba Eriyazaali mutabani wa Alooni kabona
ajje ebyoterezo n'omuliro naawe ofukeeyo omuliro kubanga bitukuvu ebyoterezo by'abo abayonoona ku bulamu bwabwe bo babifuule essowaani eziweesebwa okubikka ku kyoto kubanga babiwaddeyo mu maaso ga Mukama kye bibeeredde ebitukuvu era binaabanga kabonero eri abaana ba Isirayiri. Eriyazaali kabona n'atwala ebyoterezo eby'ebikomo abo abookeddwa bye bawaddeyo ne babiweesa okuba ekibikka ku kyoto okuba ekijjukizo eri abaana ba Isirayiri. Munnaggwanga yenna atali wa zadde lya Alooni alemenga okusembera okunyokeza obubaane mu maaso ga Mukama, alemenga okuba nga Koola era nga banne, Mukama nga bwe yamugamba n'omukono gwa Musa. Naye ku lw'enkya ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ne beemulugunyiza Musa ne Alooni nga boogera nti mwassa abantu ba Mukama. Awo olwatuuka ekibiina bwe kyali kikuŋŋaanidde ku Musa ne Alooni ne batunuulira eweema ey'okusinkanirangamu era laba ekire nga kigibiseeko ekitiibwa kya Mukama ne kirabika. Musa ne Alooni ne bajja mu bwenyi bw'eweema ey'okusinkanirangamu. Mukama n'agamba Musa nti mugoloboke muve wakati mu kibiina kino mbazikirize mangu ago. Ne bavuunama amaaso gaabwe. Musa n'agamba Alooni nti ddira ekyoterezo kyo ojje omuliro ku kyoto oguteeka omwo osseeko obubaane okitwale mangu eri ekibiina obatangirire kubanga obusungu bufulumye eri Mukama kawumpuli atanudde. Alooni n'addira nga Musa bwe yayogera n'adduka n'agenda wakati mu kibiina era laba kawumpuli ng'atanudde mu bantu n'ayimirira wakati w'abafu n'abalamu. Kawumpuli n'aziyizibwa n'abo abafa kawumpuli baali 1,117 obutassaako abo abaafa olw'ebigambo bya Koola. Alooni n'addayo eri Musa ku mulyango gw'eweema ey'okusinkanirangamu kawumpuli n'aziyizibwa. Okubala essula 17. Mukama n'agamba Musa nti gamba abaana ba Isirayiri obaggyeko emiggo buli nnyumba y'abakitaabwe gumu ku bakulu baabwe bonna ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe ziri, emiggo 12. Wandiika erinnya lya buli muntu ku muggo gwe era onoowandiika erinnya lya Alooni ku muggo gwa Leevi kubanga buli mutwe gw'ennyumba z'abakitaabwe omuggo gunaaba gumu. Era onoogitereka mu weema ey'okusinkanirangamu mu maaso g'obujulirwa wensisinkanira nammwe. Kale olunaatuuka omuntu gwe naalonda omuggo gwe gunaaloka. Nange n'amalawo gye ndi okwemulugunya kw'abaana ba Isirayiri kwe banneemulugunyiza. Musa n'agamba abaana ba Isirayiri abakulu baabwe bonna ne bamuwa emiggo buli mukulu gumu ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe ziri gy'emiggo 12 n'omuggo gwa Alooni mu miggo gyabwe. Musa n'atereka emiggo mu maaso ga Mukama mu weema ey'obujulirwa. Awo olwatuuka enkya Musa n'ayingira mu weema ey'obujulirwa era laba omuggo gwa Alooni ogw'omu nnyumba ya Leevi nga gumeze ne gusansula ne gubala amalozi amengevu. Musa n'afulumya emiggo gyonna eri abaana ba Isirayiri bonna ng'agijja mu maaso ga Mukama. Ne balaba ne baddira buli muntu omuggo gwe. Mukama n'agamba Musa nti zaayo omuggo gwa Alooni mu maaso g'obujulirwa okukuumibwanga okuba kabonero eri abaana b'obujeemu omalewo okwemulugunya kwabwe ku nze baleme okufa. Musa bwe yakola bw'atyo nga Mukama bwe yamulagira bwe yakola. Abaana ba Isirayiri ne bagamba Musa nti laba tuzikirira tufudde ffenna tufudde. Buli anaasemberanga ku nnyumba ya Mukama anaafanga ffenna tulizikirira. Okubala essula 18. Mukama n'agamba Alooni nti gwe ne batabani bo n'ennyumba y'abakitammwe wamu naawe munaabangako obutali butuukirivu bw'awatukuvu era gwe ne batabani bo wamu naawe munaabangako obutali butuukirivu bw'obwakabona bwammwe ne baganda bo nabo ekika kya Leevi ekika kya kitaawo basembeze wamu naawe bagattibwe naawe okuweerezanga. Naye gwe ne batabani bo wamu naawe munaabanga mu maaso g'eweema ey'obujulirwa era banaakuumanga bye wateresebwa n'ebiteresebwa eby'eweema yonna. Kyokka tebasembereranga bintu byamu watukuvu n'ekyoto baleme okufa bo newankubadde mmwe. Era baligattibwa naawe ne bakuuma eweema ey'okusinkanirangamu nga bwe bateresebwa olw'okuweereza kwonna okw'omu weema. Ne munaggwanga tabasembereranga era munaakuumanga watukuvu nga bwe mwateresebwa n'ekyoto nga bwe mwateresebwa. Walemenga okuba obusungu nate ku baana ba Isirayiri. Nange laba nze nziye baganda bammwe Abaleevi mu baana ba Isirayiri bo kirabo gye muli ekiweereddwa eri Mukama okukola ng'okuweereza okw'omu weema ey'okusinkanirangamu. Naawe ne batabani bo wamu naawe munaakuumiranga obwakabona bwammwe buli kintu eky'ekyoto n'ebyo ebiri munda w'eggigi era munaaweerezanga. Mbawa obwakabona okuba okuweereza kwe muweereddwa ne munaggwanga n'asemberanga amattibwanga. Mukama n'agamba Alooni nti nange laba nze nkuteresezza ebiweebwayo gye ndi ebisitulibwa ebintu byonna eby'abaana ba Isirayiri ebitukuzibwa gwe mbikuwadde olw'okufukibwako amafuta ne batabani bo okuba ebbanja ennaku zonna.
bino bye binaabanga ebibyo ku bintu ebitukuvu ennyo ebinaafikkangawo ku muliro buli kitone kyabwe buli kye bawaayo eky'obutta na buli kye bawaayo olw'ekibi na buli kye bawaayo olw'omusango bye banaasasulanga binaabanga bitukuvu nnyo bibyo era bya batabani bo onoolyangako ng'ebintu ebitukuvu ennyo buli musajja anaalyangako binaabanga bitukuvu gy'oli era bino bibyo ekirabo kyabwe kye bawaayo ekisitulibwa byonna abaana ba Isirayiri bye bawaayo ebiwuubibwawuubibwa mbikuwadde gwe ne batabani bo ne bawala abo wamu naawe okuba ebbanja ennaku zonna buli muntu omulongoofu mu nnyumba yo anaalyangako amafuta gonna agasinga obulungi ne zabbibu zonna ezisinga obulungi ne ku ŋŋano ebibereberye ku byo bye banaawanga Mukama gwe mbiwadde ebibala ebinaasookanga okwengera ku byonna ebiri mu nsi yaabwe bye banaaleeteranga Mukama binaabanga bibyo buli muntu omulongoofu ali mu nnyumba yo anaalyangako buli kintu ekinaawongebwanga mu Isirayiri kinaabanga kikyo buli ekinaggulanga enda ku byonna ebirina omubiri bye bawaayo eri Mukama obanga muntu obanga nsolo binaabanga bibyo naye omubereberye w'omuntu tolemanga kumununula n'embereberye z'ensolo ezitali nnongoofu onoonunulanga n'ebyo ebinaabanga ebyokununulibwa ku byo ebyakamaze omwezi ogumu onoonunulanga ng'okubala kwe bwe kunaabanga n'omuwendo ogwa sekeri 5 nga sekeri ey'omu watukuvu bweri eyo zegera 2 naye embereberye y'ente oba embereberye y'endiga oba embereberye y'embuzi tonunulanga ezo ntukuvu onoomansiranga omusaayi gwazo ku kyoto n'oyokya amasavu gazo okuba ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro okuba evumba eddungi eri Mukama n'ennyama yazo eneebanga yiyo ng'ekifuba ekiwuubibwawuubibwa era ng'ekisambi ekya ddyo eneebanga yiyo byonna ebisitulibwa ebiweebwayo ku bintu ebitukuvu abaana ba Isirayiri bye bawaayo eri Mukama nkubiwadde ggwe ne batabani bo ne bawala abo wamu naawe okuba ebbanja ennaku zonna y'endagaano ey'omunnyo eteriggwawo mu maaso ga Mukama eri ggwe n'ery'ezzadde lyo awamu naawe Mukama n'agamba Alooni nti toobenga na busika mu nsi yaabwe so toobenga na mugabo gwonna mu bo nze mugabo gwonna obusika bwo mu baana ba Isirayiri era abaana ba Leevi laba mbawadde ebitundu byonna eby'ekkumi eby'omu Isirayiri okuba obusika okuba empeera y'okuweereza kwabwe kwe baweereza kwe kuweereza okw'omuweema ey'okusinkanirangamu n'okuva leero abaana ba Isirayiri tebasembereranga weema yakusinkanirangamu baleme okubaako ekibi ne bafa naye Abaleevi banaakolanga okuweereza okw'omuweema ey'okusinkanirangamu nabo banaabangako obutali butuukirivu bwabwe lino linaabanga tteeka eritaliggwa mu mirembe gyammwe gyonna era mu baana ba Isirayiri tebabanga na busika kubanga ebitundu eby'ekkumi eby'abaana ba Isirayiri bye bawaayo okuba ekiweebwayo ekisitulibwa eri Mukama bye mbawadde Abaleevi okuba obusika kyenvudde mbagamba nti mu baana ba Isirayiri tebabanga na busika Mukama n'agamba Musa nti era nate onooyogera n'Abaleevi n'obagamba nti bwe munaasolozanga ku baana ba Isirayiri ebitundu eby'ekkumi bye mbawadde ku bo okuba obusika bwammwe kale munaawangayo ku byo ekiweebwayo ekisitulibwa eri Mukama ekitundu eky'ekkumi eky'ebintu eby'ekkumi era kye muwaayo ekisitulibwa kinaabalibwanga gye muli ng'emmere enkalu ey'omu gguliro era ng'ebikula ku ssogolero bwe mutyo nammwe munajjanga ku bitundu byammwe byonna eby'ekkumi abaana ba Isirayiri bye babawa okuwaayo ekiweebwayo ekisitulibwa eri Mukama era munajjanga ku byo okuwa Alooni kabona ekiweebwayo ekya Mukama ekisitulibwa ku birabo byammwe byonna kwe munajjanga buli ekiweebwayo ekya Mukama ekisitulibwa ku ebyo byonna ebisinga obulungi kye kitundu kyabyo ekitukuzibwa kye munajjako byo kyonoova obagamba nti bwe munaasitulanga ebisinga obulungi ku byo kale binaabalibwanga eri Abaleevi ng'ekyengera eky'omu gguliro era ng'ekyengera eky'omu ssogolero era munaabibaliranga mu buli kifo nammwe n'ennyumba zammwe kubanga y'empeera yammwe olw'okuweereza kwammwe okw'omuweema ey'okusinkanirangamu so temubengako kibi olw'ebyo bwe munaamalanga okusitula ku byo ebisinga obulungi ku byo so temuvumisanga bintu bitukuvu by'abaana ba Isirayiri mulemenga okufa okubala essula 19 Mukama n'agamba Musa ne Alooni nti lino lyetteeka ery'ekiragiro Mukama kye yalagira ng'agamba nti gamba abaana ba Isirayiri bakuleetera ente nduusi eya lukunyu eteriiko bbala eteriiko bulema eteteekebwangako kikoligo era munaagiwanga Eriyazaali kabona naye anaagifulumyanga ebweru w'olusiisira ne bagittira mu maaso ge awo Eriyazaali kabona anaatoolanga ku musaayi gwayo n'engalo ye n'amansira ku musaayi gwayo okwolekera obwenyi bw'eweema ey'okusinkanirangamu emirundi 7
ne bookera ente mu maaso ge, eddiba lyayo n'ennyama yaayo n'omusaayi gwayo wamu n'obusa bwayo anaabyokanga. Kabona n'addira obuti obwerezi na zoobu n'olugoye olumyufu n'abisuula wakati ente weeyokerwa. Awo kabona anaayozanga engoye ze n'anaaba omubiri gwe mu mazzi n'alyoka ayingira mu lusiisira. Kabona n'aba atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. N'oyo anaagyokya anaayoza engoye ze mu mazzi n'anaaba omubiri gwe mu mazzi n'aba atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. N'omuntu omulongoofu anaayoolanga evvu ly'ente n'alitereka ebweru w'olusiisira mu kifo ekirongoofu, era linaakuumirwanga ekibiina ky'abaana ba Isirayiri okuba amazzi ag'okwawula. Ekyo kye kiweebwayo olw'ekibi. N'oyo anaayoolanga evvu ly'ente anaayozanga engoye ze n'aba atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Era linaabanga eri abaana ba Isirayiri n'eri omugenyi atuula mu bo etteeka eritaliggwaawo. Anaakomanga ku mulambo gw'omuntu yenna anaabanga atali mulongoofu ennaku 7. Oyo aneerongosanga nagwo ku lunaku olwokusatu, ne ku lunaku olw'omusanvu anaabanga mulongoofu. Naye bw'anaalemanga okwerongosa ku lunaku olwokusatu, kale ku lunaku olw'omusanvu taabenga mulongoofu. Buli anaakomanga ku mulambo gw'omuntu yenna afudde n'ateerongoosa ng'ayonoona ennyumba ya Mukama, n'obulamu obwo bunaazikirizibwanga mu Isirayiri. Kubanga teyamansirwako mazzi ga kwawula, anaabanga atali mulongoofu, obutali bulongoofu bwe nga bukyali ku ye. Lino lyetteeka omuntu bw'anaafiiranga mu weema. Buli anaayingiranga mu weema na buli anaabanga mu weema anaabanga atali mulongoofu ennaku 7. Na buli kintu ky'amansiridde ekitaliiko kisaanikizo ekisaanikibwa ku kyo si kirongoofu. Na buli anaakomanga ku ttale ebweru ku muntu eyattibwa n'ekitala oba ku mulambo oba ku ggumba ly'omuntu oba ku malaalo anaabanga atali mulongoofu ennaku 7. N'olwatali mulongoofu banaatoolanga kuvu ery'ekiweebwayo olw'ekibi ekyokebwa ne bafukako amazzi agakulukuta mu kibya. N'omuntu omulongoofu anaddiranga ezoobu n'aginyika mu mazzi n'agamansira ku weema ne ku bintu byonna ne ku bantu abalimu ne ku oyo eyakoma ku ggumba oba ku oyo eyattibwa oba ku mufu oba ku malaalo. N'omulongoofu oyo anaamansiranga ku atali mulongoofu ku lunaku olwokusatu ne ku lunaku olw'omusanvu anaamulongoosanga. Awo anaayozanga engoye ze n'anaaba mu mazzi n'aba mulongoofu akawungeezi. Naye omuntu anaabanga atali mulongoofu n'ateerongoosa, obulamu obwo bunaazikirizibwanga wakati mu kibiina kubanga ayonoonye awatukuvu wa Mukama. Amazzi ag'okwawula tegamansiddwa ku ye, si mulongoofu. Era linaabanga tteeka gye bali eritaliggwaawo. N'oyo anaamansiranga amazzi ag'okwawula anaayozanga engoye ze, n'oyo anaakomanga ku mazzi ag'okwawula n'abanga atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Na buli kintu atali mulongoofu ky'anaakomangako kinaabanga ekitali kirongoofu, n'obulamu obunaakikomangako bunaabanga obutali bulongoofu. Okubala essula 20. Abo abaana ba Isirayiri ekibiina kyonna ne batuuka mu ddungu lya Ziini mu mwezi ogw'olubereberye. Abantu ne batuula mu Kadesi. Miriyamu n'afiira eyo n'aziikibwa eyo. Ne wataba amazzi ga kibiina, ne beekuŋŋanyiza ku Musa ne Alooni. Abantu ne bawakana ne Musa ne boogera nti senga twafa baganda baffe bwe bafiira mu maaso ga Mukama, era mwaleetera ki ekibiina kya Mukama mu ddungu muno tufiire omwo ffe n'ebisibo byaffe? Era mwatujjira ki mu Misiri okutulinnyisa okutuyingiza mu kifo kino ekibi? Si kifo kya nsigo, so si kya ttiini, so si kya mizabbibu, so si kya makomamawanga, so tewali mazzi ga kunywa. Musa ne Alooni ne bava mu maaso g'ekibiina ne bagenda ku mulyango gw'Eweema ey'Okusinkanirangamu ne bavuunamu amaaso gaabwe, ekitiibwa kya Mukama ne kibalabikira. Mukama n'agamba Musa nti, ddira omuggo gwo okuŋŋaanya ekibiina, gwe ne Alooni muganda wo, mugambire olwazi mu maaso gaabwe, luleete amazzi gaalwo, onoobajjira amazzi mu lwazi, bw'otyo bw'onoonywesa ekibiina n'ebisibo byabwe. Musa n'addira omuggo ng'aguggya mu maaso ga Mukama nga bwe yamulagira. Musa ne Alooni ne bakuŋŋanyiza ekibiina mu maaso g'olwazi n'abagamba nti, muwulire nno mmwe abajeemu, ffe tunaabajjira amazzi mu lwazi luno. Musa n'ayimusa omukono gwe n'akuba olwazi n'omuggo gwe emirundi 2, amazzi mangi ne gavaamu, ekibiina ne banywa n'ebisibo byabwe. Mukama n'agamba Musa ne Alooni nti, kubanga temunzikiriza okuntukuza mu maaso g'abaana ba Isirayiri, kyemuliva mulema okuyingiza ekibiina kino mu nsi gye mbawadde. Ago ge mazzi g'e Meriba, kubanga abaana ba Isirayiri baawakana ne Mukama n'atukuzibwa mu bo. Musa n'atuma ababaka ng'ayima e Kadesi eri kabaka w'e Edomu nti, bw'atyo bw'ayogera Isirayiri muganda wo nti, omanyi ennaku zonna ezaatubaako bakitaffe bwe baaserengeta mu Misiri, ne tumala mu Misiri ebiro bingi, Abamisiri ne batukola bubi ne bakitaffe. Awo bwe twakabira Mukama n'awulira eddoboozi lyaffe, n'atuma malayika n'atujja mu Misiri. Era laba tuli mu Kadesi
ekibuga ekiri mu nsalo yo enkomerero katuyite nkwegayiridde mu nsi yo tetuliyita mu nnimiro newankubadde mu lusuku lw'emizabbibu so tetulinywa ku mazzi ag'omu nzizi tunatambuliranga mu luguudo lwa kabaka tetulikyamira ku mukono ogwa ddyo newankubadde ogwa kkono okutuusa lwe tuliyita ku nsalo yo. Edomu n'amugamba nti toliyita mu nze nneme okukutabaala n'ekitala. Abaana ba Isirayiri ne bagamba nti tulirinyira mu luguudo bwe tunanywanga ku mazigo nze n'ebisibo byange kale naawanga omuwendo gwago kampitemu buyisi n'ebigere. N'agamba nti toliyitamu. Edomu n'amutabaala n'eggye lingi n'omukono ogw'amaanyi. Bw'atyo Edomu n'agaana okuyisa Isirayiri mu nsalo ye. Isirayiri kyeyava akyuka okuva gy'ali. Ne basitula e Kadesi ne batambula. Abaana ba Isirayiri ekibiina kyonna ne batuuka ku lusozi Koola. Mukama n'agambira Musa ne Alooni ku lusozi Koola ku nsalo y'ensi ya Edomu ng'ayogera nti Alooni anaakuŋŋaanyizibwa eri abantu be kubanga taliyingira mu nsi gye mpadde abaana ba Isirayiri kubanga mwajemera ekigambo kyange ku mazzi ag'e Meriba. Twala Alooni ne Eriyazaali mutabani we obalinnyise ku lusozi Koola. Alooni omwambuleko ebyambalo bye obimwambaze Eriyazaali mutabani we. Kale Alooni anaakuŋŋaanyizibwa eri abantu be era anaafiira eyo. Musa n'akola nga Mukama bwe yalagira ne balinnya ku lusozi Koola mu maaso g'ekibiina kyonna. Musa n'ayambula Alooni ebyambalo bye n'abyambaza Eriyazaali mutabani we. Alooni n'afiira eyo ku ntikko y'olusozi. Musa ne Eriyazaali ne baserengeta ne bava ku lusozi. Awo ekibiina kyonna bwe baalaba nga Alooni afudde ne bamala ennaku 3 nga bakabira Alooni ennyumba ya Isirayiri yonna.